si lwakuba nti tobirabye ne lwakuba ndowooza kiba kiswazaamu bawe mbangamba ekiba kibanga kubuuza omuntu owuwo gwotera ogobeera naye nti we mukyala wo nga simulaba kubanga kiba kituufu omumubuuza naye kiba kinvolvinga mugamba bw'anaagamba nti neyengeza mu maka ge kubanga akumanyi so kakati nanyinza okuba nali nakyobuzavingako naye engeri gyendi nti olumu nze Shamimu njogera naye ng'olumu okalubirirwa omumubuuza omanyi ne gana amawulire nga tuvudde ku byaki osobola okulaba emboozi neekulemu okwogera lwa nsonga nti muntu wo najja okulabya okubanga amugeya naye Shamimu alina duo gy'akola ne Kabejja but of late badde tebakyakola naddala ku YouTube abaana ababeera nnyo ku mutimbagano muleka mubadde mubagoberera so abadde tebakyakola kakati mbazira tone out of concern nga ono ali mu kulanga concert ye avaayo n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa ng'aguteeka ku peegi ye ng'agudirectinga eri Shamimu era nga mu mukuku gw'ebbaluwa ogwo yali agezaako okuyisaawo ye kyalowooza nti nno kyeyandibadde ayagala ng'omuwagizi kyendowooza tekiriemu buzibu buli awo lwa nsonga nti yali alaga ye nga bw'ayandyagadde okusigala ng'alaba ababiri bano nga bakola nga bwe baali bakola era mwe kinini ng'alaga nti onoomuzannyo guno gwali mu kutegeka osanga abawagizi bandi nyumiddwa nnyo nga babalaba nga bali babiri si omu nga yategese nebifaanagana kwetu ebbaluwa yali mpanvu nnyo era bw'atyo n'amusaba mu kaseera nga yeefumiitirizaamu ng'akkakkanye ng'atudde bulungi yandibadde ayongera okukirowoozaako alabe engeri ababiri abo gye bakisobola okuddamu ne bakola bonna wabula mu bbaluwa eyo nga nziziza ku saidi ya Shamimu nga Shamimu alaga nti okusinziira ku ttone ye yalaga nti obuzibu bw'okubanga ababiri tebakyakola buli ku ono kubanga teyawandiikayo bbaluwa gye yadirectinga eri Aliya so olwamaze show ye n'agamba kaave yakyogere kubanga kyamuluma naye n'atayagala kuvaayo kukyogera lwa nsonga ye alowooza nti bw'anaavaayo n'akyogera nga sho tennabaawo abantu bajja alowooza ayagala sympathy ya show ye naye sho engeri gye yawedde kaave yakyogereko kale ninamu clips ezimu awo ndowooza mpaamu zimu ku clips ezo nti nkulaba from a distance oyinza n'okuba byokola binnyumye naye toli mukwano gwange nga essimu yange okukubira kiyinza obutajjayo makulu nengamba kankwe open letter ebiseera omulundi omulala open letter ereetebwa ku kintu ekiri public naye ng'ate tekyogerwako open letters babagamba baziwandiike nga tebakoze research oba babagamba baziwandiike nga ne research bazikoze oba just open letter baagala bwagazi kuba nti awandiise letter kutuukiriza kyayagala kakati awe simanyi wetugenda otandikira natandikira ku open letter nenjiraba yawandikibwa Mbazira Tone ng'agidirectinga eri gwe ng'alaga omukwano gwe yali nga alina eri emboozi z'amalwa era ye ndowooza ng'alowooza nti emboozi z'amalwa tezikyakola ki tezikyaliwo wabula tenezijjukira nti nga oba gwali mwezi gumu mabega nalaba ku live nga muli ku yagenda n'ogiwandiika nga tukoze live coffee at last yagenda okuwandiika leeta eyo nga twakakola live nga show yange ebiza weeks nga 2 nga tukoze live emabega kuba show yange yabaddeyo twakayosaamu live ya show olwokutaano olwo tutakoze live n'olwokutaano olwo lwabadde muzokka ennaku 2 oyo najja n'awandiika ebyo babindeetera n'embiraba naye nze sinyumyangako na Mbazira Tone simumanyi Mbazira Tone simumanyi bambi tandaba ate naye nkakasa tandabangako okuva ku saa 7 mpaka saa 10 CBS ku 89 naye mbadde nze sifunangako mukisa yadde ogumusisinkana ate naye tagufunangako naye kemmanyi nti mu industry eno metutambulira ey'amawulire tujja kwesanga n'Embazira era ekigambo kyange kiriba kimu gyali wantama kati tutandikidde ku open letter kubanga wategese byogeno tugamba tutandikidde ku open letter ya Mbazira okunnyonnyola ebibadde mu post yo ey'olunaku olwaleero na biki byagala okugamba abantu abati live ku Facebook saawa zino n'atulaba ku Semo Official olunaku lwendisisinkana Mbazira nyamugamba ekigambo kyange kiriba kimu wantama ntambule ngende nze sikufunangako mukisa gunyumya na Mbazira naye nze singa nabadde mbigere bya Mbazira mu kusookera ddala nategedde nti abadde faani ow'emboozi z'amalwa oba yali kuba emboozi z'amalwa zirudde kulagibwa tugenda mwaka mulamba ku YouTube yes tugenda mwaka mulamba era nze
bwe neteeka mu bigere byambaziira nga faani w'emboozi z'amalwa nsobola kuba tuli mu industry y'emu okubuuza Shamim oba Aliya bana ekyo ekyabaawo ku mboozi z'amalwa nga sinawandiika bireeta byange ebyo bye bye yawandiika nembuuza Aliya bwe nva ku Aliya nembuuza Shamim what really happened oba n'atuyita babiri kuba nze n'Aliya tukolagana n'atuyita babiri n'atugamba banaye what happened ku mboozi z'amalwa ne tumuwa nga tannawandiika bireeta bye naye olw'okuba e Uganda eno buli muntu yeefuula nti ali concerned yeefuula yes yeefuula kuba singa abadde professional yabadde atuyita kaali nti faani waffe atali mu industry y'emu kuba nze sisuubira kuwulira kintu ku Ssuuna Beeni ne ŋŋenda ne mpandiika open letter olw'okuba nti nsobola tunoonya namba z'abaminisita ne tuzifuna ne tubakubira ng'ogaana okunoonya enamba ya muno we muli mu field y'emu omubuuze kubanga ekisooka eyo leeta yagikola nga show yange ebuzaayo wiiki emu etuuke ye yali asuubira nti nze ŋŋenda kiwelkaminga ntya show yange naatera okutuuka ampandiiseko leeta eyo ekisooka yo noona erinnya lyange ye yawandiika nga bwe yezzazza bwakubaakuba bwazza kyokka ng'eno mu comments mulimu bannange abantu bazibu bannange ensimbi eno nzibu nnyo bannange ensimbi yabaawula bannange omuwala wanku oyo bali kunze naye nga mulimu bingi naye Aliya ne mushe aliyo kakati ekituufu kiri nti Aliya nonyeza katawe y'omukyalo yabadde yambadde egomesi emyufu Aliya akyali mukwano gwa Shamim off camera bambuulidde ensonga yoyo Aliya off camera bambuulidde ensonga ne kati mwenna babiri and I believe muyinza obba mwenna kwemuli ensonga ya kisiru mu musiku n'otegeera ebyawula abakazi noseka singa olunaku lukya lumu ne tukolanga Shamim kye yasabye bonna ne tubateeka awo ne tubabuuza bannange kiki ekyabaawula ensi ejja bwatuka eseke nga kati mbadde nsaba ekisooka amazima gasigale mazima emboozi z'amalwa zina face bbiri zina Shamim zina n'Aliya maybe ne producer abalala bonna omanyi mu bulamu abantu tutya nnyo okumenya emitima gy'abantu naye ku nsi buli bw'otagamba nsi kituufu abantu bagenda kusigala nga bakola abantu bagenda kusigala nga tebamanyi kkomo lyabwe weriri brand emboozi z'amalwa yali abantu babiri naye ng'efuna ba support acts abajjamu kakati abalala bonna abajjangamu baali ba support act kakati singa tutuka time nga main actor oba actress alina obuzibu ne support act ebiseera ebisinga tusacrificinga support act ye n'avaamu character negenda mu maaso kakati okulekanga kye nategedde si kyekituufu newe kibanga Aliya kye nawulidde kyekyo nga kyeki kyokka ekiriwo I believe ensonga ya kitomukko and nene waffe teyeetaagisa nayo I think it is a matter of kukwogera so mbadde nteesa simanyi mu bulamu wabayo abantu abo ab'amaanyi aboogera mu bulamu bw'abantu njagalayo Haji ng'oli w'amaanyi manyi abakyala bano isooka basiraamu njagalayo Haji ow'amaanyi ng'oli musiraamu jjo nnyambira abaana bano obantuulize kubanga tebalina nsonga yonna eyinza ebaawula then ku kyankotone nyinza okulowooza ntuuzo oba timing maybe yayina obuzibu ate bw'ogenda mu bbaluwa ya nkotone terina buzibu bwonna ye lwaki yandibadde n'obuzibu kubanga Tone lwaki yandibadde n'obuzibu n'ekivulu kya Shamim sisuubira nti yandibadde nabo but maybe timing yawandiikibwa mu kaseera nga oli ayinayo ekivulu bwe maybe ke kayinza okubaamu akatonotono bwe ndowooza nga nze ndowooza yange banne guno omutwe gwange ke kandibaddemu ng'akatonotono naye byonna all in all tewali nsonga lwaki mwawukana naddala wekibanga kye nawulidde kyekyo sigenda kujja wano kukyogera lwa nsonga nti nenyini kyo kyamulemye okwogera ate ng'ekigendererwa kyaffe kyakuzimba si kuzimbulula kale yadde agamba kyawo eno ng'Aliya tali kuki ku kasiti bwe nategeka sheeno Aliya yali omu mu bantu abasooka okugula tickets 20 eza Zubedah Byantalo era yazifuna ku lunaku lwakusatu nga show ya lwakutaano era n'azipositinga nti agenda kujja muki
mu show kitegeeza show yagitegeerako nti gyeri teyali shock yonna gyali teyali nti oba ki oba ki nti oba show naye njagala abantu mbajjukize nti emboozi z'amalwa zimaze omwaka mulamba nga tetukola ki nga tetukola skits si kyekyo lwaki konsani y'abantu bonna nze kye neebuuza evuddeyo nga Shamimu ategese show kati yanti kata omuntu ajja nzanya kitonsa mwe muli Zubedah ono gy'ava saategese kabiite kubanga kabiite y'ow'emboozi zaki z'amalwa nategese kitonsa Zubedah omuli kitonsa jjajja Bruce era singa jjajja Bruce si ye yabaddemu awo mbadde nsuubira ebibuuzo nga biki bingi naye jjajja Bruce mwali Mavini mwali kuba mwali mu kitonsa musawo mwali yazannya mu mboozi z'amalwa kati ene waffe abadde azannyanga naye nga kyensaba kyokka kisobola okugattako ankoto namuweereza ku message nempereza Kabejja message but then nga tuvudde mu bino ebyaffe kubanga omanyi amawulire gano tulina okusigala nga tutuukiriza omulimu gwaffe wakati mu buntu kakati singa ombuuziza nga tonsembereza kamera na microphone kuba wensembera mba njagala content naye weba bindi walanga kati webindi ewala kwa kusitwaza studio wano ne manager wengine ayinza okucyankalana n'owulira ensonga yange gundi yange eri sobe yandibadde nti ekisoka bino bitwala mu mawulire mujja maliza mweswaza kwaliwo ebintu by'owulira n'obyogera kunokyogera ku munonga buli bwamuyitako bagamba oba kyayogera kyali kituufu oba kyayogera kyali kituufu so I think tetwetaaga kamera ssaawa zino wabula mukkirize mubeeko mutuule mubeeko byemukkiriziganyako ebituufu naddala ababiri mwe mubanga mukyasobola okwogera kubanga bakyasobola okwogera balina ne TV show gye badde bakolako yakava emyezi giringa ng'ena kitegeeza boogera ne alia mu show yaliyo so ensonga zonna eziddako abalala musobola okubajjawo ne musigala nga mukola ki mutambula awo nvuddewo njagala okwozaayo za Sophie Taibi